Ekibuga ky'e Kalisiizo kye kibadde kisinga obukyafu mu disitulikiti y'e Rotary, ng'eno Kasasiro abadde yafuuka nga bimuli nga buli lw'okuba eriiso yakwaniriza. Wabula oluvannyuma lw'okwanika embeera eno ku WBS-TV, banna Rotary baasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ne balongoosa ekibuga kyonna nga beegattiddwako n'abaana b'amasomero. Bano baasabye abatuuze okuba abayonjo n'okukomya obuze obw'okumala gamansamansa Kasasiro buli bwe basanze. Enteekateeka eno tugitandise naye tusaba abantu mu kitundu, abatuuze b'omu tawuni eno okuteeka amaanyi mu kuyonja ebifo we babeera, tusobole okutwala ekintu kino eky'obuyonjo mu maaso, tubeere mu kibuga nga tukyeyagaliramu. Banna Rotary era bagenze mu maaso n'okugabira abateesobola ebikozesebwa mu muluka gw'ekyanjo omubadde engoye, bulangiti n'ebirala. Naye kino kye muleese sikirabangako ku nsi. Oba nkwasiza n'ekiise naye ku nsi sikirabangako. Singa mbadde muyina kwe mulangira mwandiga nti nakirijja bye byano wejjongoza, ensiime yange ebadde eyitiridde kuzaaba nange mwani nangidde. Nsiima nnyo, nsiimira ddala ku lw'abatuuze bonna ab'ekyango, okwebaza Kalisiizo Rotary Club olw'okutuwa ebikozesebwa okusingira ddala omuli engoye ez'abaana n'abantu abakulu bonna. Okulaba nga beevuddemu ne batuleetera ebintu ne bagabira abantu baffe bonna, abaana abato, abakulu, abakadde, ne babawa ekyokwambala n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Bannange tusiimye nnyo. Ekibuga baalese kitemagana bwe batyo ne bakuutira abatuuze okuba abayonjo n'okukomya omuze ogw'okumala agamansamansa Kasasiro buli we basanze.